Okay, bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange abasiibi mbabuuzaako ate nammwe abatusuubulula nga temuli basiibi. Bannange mulembe guno gwansobeddemu, okutusuubulula kwafuuseemu kutono ng'okwedda kwalinga bulala. Oba oli awo ku ssimu oli n'agamba shifa munnange dola ezo 1,000 pawundi 2 za kusiibulula naye maama these days oba girl child agoyingewa kubanga naye nga mugamba kimikwano kansubire nti muli fine nange munnange nnyinakokko akamwenyumwenyu akatonotono bwemundabira wano naye nga nyongera obbajjukiza nti nze opushifa wammwe omubwate nakawombe ku screen yammwe nga nnyingiddewo ku channel yaffe yawewunyisa omwagalwawo surprise your loved one mu kanyomero kaffe akatukyogereko oba tukiteesa oba tukole tutya wetuli olunaku olwaleero era nga nzize n'omwagalwa w'abangi gwe mubadde mundi obubi nga munsaba nti shifa twagala updates ku Esther ki ekigenda mu maaso bambi ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abaafaayo abatuwa ku magezi abatatujaginga bubi abatatusalira musango kati nga balaba befuula abatuukirivu ensobi weetuuka ku muntu oba omuntu wafunamu obuzibu ng'oli agamba oba musiru kyatuukawo kitya kikutuukako kiti ekyo munnange kyewante tuli bwe tuti bannange Esther how are you? Ndi fine madam Shifa. Oli fine? Naye nga tosoundinga kuba fine eddoboozi liri wansi. Nedda ndi bulungi. Oli bulungi? Yenyabo. Bigenda bitya? Tebibadde bibi ennaku zino. Yenyabo. Vidiyo ng'egendayo nakoma okulaba nga tukoze vidiyo. Yenyabo. Ne twogera obuzibu bwaffe banaye okubajjukizaamu Esther y'ono ow'M7,4 ze tugezaako okulaba nga tununula zitukomerewo. So tuzzeeyoko wali emabega vidiyo bwe yaggwa nga tumaze okusinkana we twali ffenna ne tukwata vidiyo eyo ne twesiibula vidiyo n'egendayo. Ebyavaayo abantu baakunenya bakwogerera biki bakuwa amagezi ki sooka ompitiremu awo. Amazima amatuufu kiri nti abantu baanakuwala wamu nange nga bampa amagezi abalala gende wawumaluka kande nga bagamba akola atya mbwe ebizibu ebifaananako bwe biti abimalanga abamu ne bagamba genda ku poliisi abamu ne bagamba tugende tubaloge kale ng'olaba mbutuufu baanakuwalira wamu nange ekyo ne kinzizaamuko ku maanyi ne wavaayo ne bawa sisita wange bamuyita Mulenga Isaac awangalira Japan yansasulira emyezi 2 gye baali bammanja. Wankubirako n'oŋŋamba Shifa kati nkole ntya nyina mulamu wange bawa sisita wange omulala banange mutukootinge bulungi tulina mulamu waffe ono w'M7,4 then tulina mulamu waffe omulala awangalira Japan. Yenyabo yali ali awo ka vidiyo n'akalaba ne kimuyisa bubi nankubira essimu nambuuza byendaba bituufu ne mugamba kituufu bwe biri naŋŋamba bakubanja ssente mmeka ne mugamba bamanjayo emyezi 2 n'ennyumba nakwata emitwalo 3 nazinsindikira era nensasula. Abalanga bankubira amasimu nga baŋŋumya bagamba nti nno bajja kwogerako naawe obawe ku namba yange. Kale kwegamba abantu bambi tebanvuma nnyo nga bwe nali nsuubira wadde ensobi yalimu nga nagikola naye tebanvuma. N'emikwano gyange egy'okukyeyo bambi nga babeera bampeereza mesegi nga baŋŋamba nga nalaba n'ebizibu ate n'ekirala oyo mulamu wange kennyini ayina omuntu gwe yanfunidde n'agamba nti agenda bikwasaganya ku poliisi mpaka nga biwedde era agambye ku poliisi eri emu gye mwateeka omusango agenda bikwasaganyiza like yakufunidde waako eyo poliisi yennyini era gye mwali mwagenda era eggulo gye nabadde nva ne bagamba nti nno Abudu tumuleke tetumuzza mu mawulire agenda kubikwasaganya paka nga bigguse era n'agamba singa kiba kisoboka abadde asabako okwogerako naawe. Oyo mulamu wange ow'e Japan yennyabo nga yagambye omukubire
ayogereko nange oba omuwe ennamba? Yagambye osobola omukubirako wonna oba wano ku gundi naye sofa gwe owulira otya kiri kitya? nze mu butuufu ngenda nziramu essuubi nga nyina essuubi nti ssente zange zigenda kulabika. Okusinziira ku kino kyewalabye luli lyali lyakuggwamu? Ye nnyabo. Naye kati nyina essuubi ssente zange nnyinza ozifuna. Si nnyinza ozifuna wabula ngenda zifuna okusinziira. Okay, kati nange kubamu be nafuna. Ye nnyabo. Waliwo omukyala yankubirako n'aŋŋamba woba tonnafuna mulimu. Nakunoonya ebbanga naye ng'olumu wekkubira essimu ate eba evuddeko ne sikufuna. N'aŋŋamba woba oyagala omulimu. Ye nnyabo. Abadde asaba akuwa omulimu okole. Bw'abanga mwogedde nga ssente z'akuwa ozikolera ne tamuzi z'aba akugambye nga omulimu ogwo tugenda mu maaso nagwo. Abadde annoonya ebbanga ne mugamba nange munnange munoonya Esther sinnamufuna. So omukyalo oyo tugenda mukubirako tulabe kuba wadde ssente zaffe zizze. Era omuntu olina osigala ng'okola. Nina okusigala nga nkola. Oyongereko osobole okugenda mu maaso. Kituufu. Kuba buli 10 ky'ofulumya oba olina okunoonya ate zizzeewo zitya. Okitegeera? So kati tugenda mufuna atubuulire. So okukyala wano ku show yaffe kyaleetawo ko emirembe oba tekiri? Emirembe mu butuufu abantu bannyambye. Emirembe gyo weegiri. Mukwano gyebaleko. Kale gyebale ddiya. Kale ono Shifa. Ennyabo. Wali onkubiddeko ng'oŋŋamba ku by'omulimu Esther? Omuwala oli gwe nali nkubuuza. Ye mukwano omulimu gukyaliwo? Mundange omulimu tekukyaliwo ennaku zigenze nnyingi. Baagutwala? Wafuna Nafuna naye nga ddala yali waali nga ddala yagala omulimu omuwala oyo. Wuuno yogerako naye. Hello. Naye no nnyabo. Wasiibye teno nnyabo? Ye ndi oli otya nnyabo? Bulungi mukwano. Ennyabo. Ye nze Esther yali asaba omulimu. Naye nga wabula nnyo. Nabula naye nali anti simanyi. Kiki wali tomanyi naawe ng'ate wasabye emirimu ate n'ovaako bw'otyo? Ayina ebibadde bimuwuuba bingi. Kino kiri. Olumu essimu teriiko data biki bingi. Bambi. Solo omulimu baagutwala? Ye nnyabo. Kale mu butuufu bufunze baagutwala. Banange nali mu injali. Ye nnyabo. Oyagala muntu. Nnyabo. Kale tweyanzisa. Kale bambi newe baleko. Kale tujja kuba tugezaako tulabe. Kale mukwano. Bwe bityo bwe bizze mukyala mulimu gwali awo ku Salama Road naye katusabe abali abatulaba bajja tufunira omulimu. Mukama ajja kikola soogo tegwali gwaffe. Kituufu. Then ku birala bye nnyinawo nnyina ebbaasa eno. Ebbaasa eyo yavudde Bungereza. Ye nnyabo. Ebbaasa eyo mu kuva e Bungereza nga omukyala agamba nti situka nga bw'oli ebbaasa eyo okoleka shopping akasoboka ogenda olaba abaana. Kozi ogamba bali bameka? Bali 2. Okwate ebbaasa eyo Ye nnyabo. nga bw'eri oyiye gwe ky'oyinza okukola ogenda onoonye abaana obalabe. Kituufu. Bannange nsaba kweyanza omukyala oyo neyanziza neyanzeege. Weebala okuwuliriza story yange bambi n'ofuna okusaasira ku mutima n'onnyamba. Nsaba Katonda Mukama akuddizeewo ky'osinga okwetaaga mu bulamu bwo. Era neyanziza neyanzeege. Era nga beerokke oyongere okukkiriza Katonda. Nze nkugamba kyenkozesa ekyange. Sijja kugamba kiri nakyo kiba kya muntu kwesalirawo ekyo ky'okugamba. N'abalala bankubira bangi nga Shifa ffe tuyina wano abasawo tuyina wano abakola ki tuyina abajja omukomyawo nga yeekulula bingi naye kati basobola kuwa amagezi ge sikozesa. Kituufu. Nze nkugamba kye mba nkozesa nga nze. Kituufu. Ate era nakyo ebiseera ebisinga. Era omuntu tomanya lwakuba bisaanamu era obugumiikiriza. Kitegeera. So kankone ku mukyalo ono ndaba oba tumufuna. Amanye nti obubaka butuuse bambi naye ababbize nnyo nnyo nga bw'okiwulira ali Bungereza ye yatuwadde ebbaasa eyo bambi.
n'agamba nti halo oh. Oba ali bize ku mirimu just obye na video. Hi, how are you, dear? Good, Shifa. How are you? Fine, I'm here with Esther. She's very happy. Oh, you're so quick. Yeah, she's going to see her kids. It's little. Hello? I hope it helps. Yeah. It's very little, but I hope it helps. Agambye katono naye kasabe kabeeko kye kakolera neyanziza ogenda olaba abaana ono yogerako naye. Hello. Hello there. How are you? I hope it helps. You be strong. Okay, but thank you so much for the help. No, it's okay. I No, really... don't worry. It's fine. You're welcome. Okay. It's not me. It's Shifa. Shifa. We're doing it for Shifa because she helps people. Okay. But thank you so much. No, it's all right. May God bless you. I'm at work because I'm with the client. Okay. But I'm so happy to hear from you. Okay, dear. And I wish you all the best. Thank you so much. Yeah. God bless you from me. It's okay. Shifa, don't worry. You're doing well. Okay, dear. Thank you so much. I appreciate and I'm so happy. Ladies, right? Yeah. Fellow ladies, we have to support each other. Yeah. And it was Mother's Day here. Yes. It was Women's Day. And then I saw that video, so I was like, Oh. yeah. Oh, God bless you. No worries. Thank you so Take care. much. Okay, dear. Don't worry. I'll visit you when I come to Uganda. I'll meet you. I'll be Shifa. glad. I'll be glad. Okay, God bless you. All right. Take care. Okay, dear. All right. Bye. Bye. Kulya n'olutiko lummeze. So omukyala y'oyo omulabye mulungi. Omulabye mukyala mulungi alina omutima omulungi alina ekisa Kituufu. Bannange Gambi yalaba video nawulira nga kimukutteko. Bambi nasanyuse. Ate nno kayita akatono si katono ojja kalaba. Kituufu bambi. Si katono. Kakola kye kakozeeko at least. Naye nga bambi ayongera okugumya mu bigambo bye. Nsanyuse nti tusobodde omufuna. Agamba beera omukyala omugumu. Ate embeera olumu tuyita mu mbeera kuba kaba ka test katono nnyo okitegeera. Ate n'ekirala obudde buno ssente ne zikuddira ate ojja kubeera wayiza. Ogenda kuba mugezi nnyo. Ogenda kuba oyize bingi nnyo ate zigenda kugasa nnyo. Ate ojja kwongera okukola. Kuba kati kiri ssente ogenda kibadde kikumazeemu amaanyi nga toyagala ogamba bannaaye kati okubanga olina bobanja samu ya 74M kati okuddayo okole from scratch ng'otandika bupya. Ate nze emirimu gy'ekiyumba ngimanyi kuba mbalina abaana nsula ku ssimu nabo nga bankaabirira kino nakiri. Nze mbeera mu maziga g'abantu g'otamanyi muwendo. Yes. Abasiima ne basiima, of course abatasiima era babaayo. Neffe ebisinga twasigala kukolera Katonda n'abantu ng'abo abalungi oyo gw'olabye. Betufaako betufokasingako. Kati you focus bingi ogenda kujajingibwa kuba olumu n'owobanga ky'obanja kikyo nga gwe mutuufu. Era abantu bakunoonyaamu ensobi. Twongere okusaba, twongere okwekwata Katonda. Yes. Yeah. Ebisinga byonna bijja kuyitamu. Bijja kuba ki nga bikolebwa. Kati. So, gwe kiki oyinza okugamba abatulaba? Abatulaba njagala kubeebaza kuba bambi bampadde amagezi mangi era n'olabira ddala nga banakuwalidde wamu nange naddala mikwano gyange gye naleka ku kyeyo n'abalala be simanyi nga bamanyi obulumi bw'ekyeyo bannange abaana baakaaba n'olaba oli ng'agamba olaba nze mbadde nkaabira miliyoni 14 ate gwe 74 ndabidde ddala nga nkaabisa kajjanja ne baŋŋumya kale mbeebaza ne neebaza ng'omukyala ng'ono ampadde obuyambi ogenda okulaba ku baana bange ne neebaza mulamu wange
mulenga Isaac awangalire Japan nenebaza basista bange okumbeererawo mu bubi waliwo ne sister we yankubirako naŋŋamba bambi shifa tobikomya mu kkubo sigala ng'oyimiridde naye n'addamu naye nannyumiza story ng'agimanyi yenyabo naye ng'abo bonna mbazize ebbali njaga kusooka kwebaza gwe mukwano eyampa akakisa kano nonzikiriza nempisizawo wano ku programu y'ebizibu byange ate nenfuna okwanukulwa okulungi ate ffe nti tusasuza nyina sente ze nakusaba wadde ate gamba mpozi gwe okunteekamu endala nompa transport nomakinga sure nti ntuuse bulungi ewaka mbutuufu bambi nkusaba ogwo omutima mukama akwekyosinga okwagala naye katonda agenda tuyamba ogenda bba bulungi kuba kati nkulaba onyiridde ate oli mukazi mulungi otaddeko ne ka smile buli kimu kigenda kubeera fine just gwe buli weluziba oba n'ofunamu okunyigirizibwa gamba this is just one day lujja kuziba buke there is always another day kasita oba ng'omutima gwo teguvudde kukukkiriza nga totendewaliddwa yes gwe sigala ng'ogamba no kijja kugwa mukama agenda tuyamba tugenda kufuna omulimu amiina kubanga nange ebbanga lyejogedde ne Esther oba lyemulabidde nkulabye ng'oli focused ate nga bw'otuba tufunye omulimu ojja gukola bulungi ate ajja kuba wa mazima era omukyalo ono ku bigambo bye yali ambuuzizza kwandoza waliwo ebyakusoberamu awo ennaku n'onyiiga simu oba neevaakokko ng'eba on and off yatuuka ne binsukkako ne ŋŋamba kansooke nziggyeko essimu era sisita wange omuto najja naŋŋamba Esther ki ekiriwo tewabanga waliwo obuzibu ne mugamba nedda mpulira binsuseeko nagamba zaako essimu tubeere nga tukola ki nga tukuwuliza waliwo ne brother wange bamuyita Lusoke Michael Trust naye mwebaza okumbeererawo bannange bambeereddewo Nannyondo Shadiya n'abalala bonna besimanyi beebale nnyo okumbeererawo ate era nga bansuubiza mu bubi ne mu bulungi bajja kubeera wamu nange paka lwe naafuna obwenkanya yenyabo naye nga nkwebaza nnyo Madam Hope Shifa kuba bino byonna yeggwe ye mukwano so kati mukama tumwebaza olw'okutukozesa obulungi si magezi gaffe si ffe naye byonna yeye so kati bwe tubanga mukama atwanukudde ate nga kigenda kuba okusinziira ku kusuubiza yagambye sente ayinza kujja mu bbanga ki yabadde ansuubiza guno omwezi nga guggwako guno gwe tulimu ye mukwano era abiri Wednesday 20th March yenyabo n'agamba nti agenda zireeta zonna bwe yagambye n'asayininga okay so kati sente zino bwe ziba zizze onansonyiwa okibuuza kikyopulaninze kikyolowooza ng'omuntu mbadde njagala kufunako kale ng'emizigo gy'abapangisa ngiyeeko nzira ebweru ngende nkole olowooza okuddayo era okole mukwano tofuddeeyo dde mu kiyumba anti jjukira wali mutolosi eri ensi oba togiddamu simanyi oba nze abitegeera obubi kyo bwe kityo bwe kiri oba togiddamu oba olina kuyiiya mu nsi endala so kino ekiba kyabaawo kwano kuba kyemmanyi nti akatabo nako oba wakaluuzinga oba ofuna akalala mba nyina okufuna akapya kati kino kiba tekikwafekitinga walala gy'obeera ogenda awo simanyi bulungi sijja kulimba kye simanyi kuba nangenda kugezaako ndabe nga bwe kinaabeera naye ate bw'oba ofunye wano omulimu nga guli beta nga tekikulikwayalinga kuddayo oba osobola ogukola ate ekyo kyensingira ddala okwagala naye nga bwe waŋŋamba wano nti otuuka ne ku bantu nga batya okukozesa
naye ate tobanenya kubeera naawe sayizi ogiraba otuuka ku muntu nga mutono kale mbutuufu naye aba yeeraliikirira okukutuma alaba omusinga obunene kati nga oyo ali ku kamera kati nakeera n'akuwa omulimu ddala mutunuulire nga bwali kati ekyo kiri mu mutima gwange okumanya nti oli boosi wange naye kati naye ate tolina bw'okimunnyonnyola ye kati ye nga ye aba ntya ng'agamba gwe omunene omuwanvu naye nga tukola ate tugondera babboosi baffe wadde oba mutono atya kasita abanga boosi wange mba nyina okumuwa ekitiibwa basaba emirimu bagenda kukuwa bannange abalabi ba weewuunyisa omwagalwawo mbadde nsaba buli ayinayo omulimu yenna mbadde nsaba kumpa ku mulimu era nze bwe bajja ne baŋŋamba ngenda kufowadingira enambas oyogere nabo olondemu gw'amanyi naye nga bane Esther asobola okukola nange nasooka omulaba nalowooza oli munafu naye just yali stress eno n'ekirala ndabika obunafu kituufu naye kyendabika si kyendi bwe guba mulimo osobola okukola naye nange nkirabyeko kuba oba obiraba omuntu w'omugamba twesange wano ddakiika bwezi titukole tuti kino kati tuzeeko kino omuntu oba omulaba flexibility ye bw'aba sawa osobola omanya n'ogamba ono kati ali fast asobola okukikwasaganya ono tasobola so kubeera nalina akatoloka mu kiyumba mama kiyumba naye gw'onaakola gwe kweza embeera zo naye nagumira mu kiyumba nensinga abalala baali balabika ng'abajagujagu era just wamala kufunamu mbeera ya bulwadde emirimu giba mingi bambye olumu mutuuka emigongo ne gibaluma okusiimuula bwe bityo okutama ennyo ebiyumba bibeera binene ne bali abantu bayitiriza nakiyingiramukko kati ate you can imagine ekiriyo tetuli mu kisiibo baaba beebaka ku makya beebakamu wano eno kati bwe zikoona saawa nga ziri mu 7-8 kutandika kufumba ate abeeri mu kisiibo buli lunaku eba pate era bannange nsabira bankuba kyeyo bannange njagala okubagumya nti omwezi guno si mwangu naye kyemmanyi mujja kumalako singa mba mwesize Katonda emirimu giba mingi ebintu ne bifuuka ebintu ne biwera biti okuyonja ate emmere eba nnyingi gye mufumba weebakayo katono buli ssaawa kuba kufumba kwoza ebanga wooteri naye ng'ogikolamu bwogu bw'omu Mukama Katonda atuteeremu obwangu bannange mwenna gye muli ba house managers we respect you lwakuba abamu emirimu gituli mulimu n'abajja oli n'akuteekako embeera n'ogaa kati ono emirimu gimulinnye embeera gitadde ku nze mbamanyi era mmanyi obbagamba leero mmwe nabamanyira oli n'amaana agashifa munnange ffe onaatusonyiwa bakadaama ku Rolex yatulinnya ku mitwe era kituufu mbu ku Rolex atuli ku mitwe ku Rolex yono gomozesa embeera eri mu kiyumba ono ayinza okuyitira wano oli n'akuyitira wano akaana kayiye amazzi oli ayiye emmere tosobola butatabuka nakigendamuko ekiyumba tosobola butatabuka mutwe juni ekiyumba wakiraba kye twagendamu mwaleini ne tukakasa nti ekiyumba kiba kiyumba waliwo eno sayidi gye baliira oba abaami gye batuula kiva kuno mpaka eri gamba oyinza okuba nga wakasiimuula eno ruumu n'ogamba ogenda osiimuula enda ate woovudde ate ogenda okusanga nga ate waddugadde kale kweggamba eri omuntu bw'atambula n'agenda ebuwalabu kuba kwesaddaaka singa obanga olina ky'oyagala naye tewaliiyo mirembe wadde era mbadde nsaba nga ŋŋamba bano abantu abalya ssente z'abankuba kyeyo bannange mutusonyiwe kuba tuba tusaddaaseyo obulamu bwaffe nga twerekereza bingi mutuleke tunyumirwemu ku ssente zaffe nga tukomyewo ewaka kati ate bano abaami obawa bubaka ki ababeera ku online abawala obagamba ki kwabo abaami oba beefunira mu ziguruupu oba ne balimba abawala laavu omuwala natandika okukola ssente ze zonna ng'aziweereza omusajja bwe tewafunayo babigambako nabafuna naye nga kyenjagala nkimanyi nga sigaba ssente yange wali ogiveddemu ate era size zantolosa abasajja babaayo nga bakwana naye nze nali mugumu ku ssente zange kyobula bakukwana naye nga siita ssente nga bakugamba bati bakituukako bati ekyessente
ekyo sente anti agamba anti ayinza okujja n'akulukira nga ddiiru ng'olaba akwagala nnyo ng'agamba ayaga mutandika bizinesi nga muri mwenna naye gwe bw'obeera omugezi ng'obuuka naye baby tukole bizinesi fembi oba nze leeta nkugulize ettaka nja kuyamba kale kwegamba bw'obeera ng'oli wa mutima munafu osanga nga bakututteko ssente kuba abagezi bangi kuba nyina omusajja gwe nafunako naŋŋamba nti ayina muwala we mulwadde omutima omusajja nga kwana bukwanyi tomulabangako simulabangako naŋŋamba ayina muwala we mulwadde omutima baagala kukola kikumutwala India naye nga yali mbw akola ne bebe cool ng'era n'enkofiira ayambala za silent majority kati nze ne mugamba ndabe oyo mukama wo gw'okola naye yakyakulidde okutwala abaana abalwadde b'emitima e Bulaaya yambulokingirawo nemmanya naye ate ne ŋŋenda okulaba mu gurupu ng'alina omulala gwe yakola ki gwe yabba kiki nogamba mponye era yamugamba stories ezimu ajjira mu lulimi lwalaavu nalaba waliwo omuwala yali ku TikTok ye yabapostinga ngenda okwetegereza omusajja nga y'omu naye ate ng'ekibi kye yakozesa yagamba muwala we mulwadde w'omutima n'atamanya nti no bebe cool yali asponsoringako abaana abalwadde ng'abatwala e Bulaaya kati nze ne mugamba gy'abaalaga kuba oyo alina ssente n'ambulokinga awo n'oyitawo nagenda okulaba ng'omulala akaaba nga omusajja y'omu kale bo babaawo era nga batagetinza abo bankuba ne bano kati abayitiridde obungi abalimba abawala mbu babatwala mu Illuminati mu nnyanja wansi kale babigamba abantu ekyo sinaba kukifunako ekyo nakyo weekiri musima babatwala mu nnyanja bafune obugagga mangu mpozi ekirala kyemmanye waliwo bano balina bigurupu mbw'oyingiza abantu mbu bw'oyingira olina okubeera ng'oyingizaayo abantu bagiyita batya network marketing ebyo nabyo nabiraba era nabyo nenkola ki mukama n'abimpisaamu saabiyingiramu naye nga wabiwuliriza bye boogera ne bagamba nti okola ssente naye bw'obeera e Uganda tobiraba omala kugenda ku kyeyo n'olyoka obafuna kuba bamanyi lwaki kati oli Uganda tebijja mbu oyinza okuba ng'oli ku kyeyo nga ne Uganda oli mu kukola ssente ezo ogenda okuvayo nga ssente ziweze naye nga baba balimba abo abatunda ebidagala oba babayita oba ate waliwo n'abagamba bambala essuuti ne beekubisa ebifaananyi ku mamotoka ne beekubisa ebifaananyi nga bayimiridde ku mamotoka kale ebikemo bingi balabula abaana bagambe bannange waliwo ne baana ennaku zino abagamba omusajja n'amuwa ebifaananyi nga muzungu n'akugamba nagenda kuweereza iPhone mpa abantu be Uganda bembiwa abo bananga abaana bulunaku bajja mu simu nga baga shifa bagenda kunsindikira ebintu Entebbe nafunye omuzungu namufunako namufuna nga muzungu n'ayagala okunkubira ku video call naye nga video call tekola ki tejja bulungi naye nga abalanjogera nabo bulungi ne mugamba abalanjogera nabo bulungi naye gwe lwaki nambuuza okozesa simu ki naŋŋamba nze nkozesa laptop oba yagiyita atya naŋŋamba ngenda kusindikira sooka obuuza webcam ndowooza naŋŋamba ngenda kusindikira ssente buuza ebbeeyi yaayo okole kyogigule kati nentandika okubira baganda bange ne Uganda afunye omuzungu agenda kunsindikira kati bwe yamala naŋŋamba nti alina charity gy'alina eno mu Uganda kati oyo sister wange muwezi n'ennamba amukubire akole kyamuweereze ssente ate omuzungu okukuba essimu ng'essimu ya Uganda bamugamba nti ate ku ofiisi tetukoze waba kye tugenda okuba tubuulirewo oli tujje tukusange naye woofiisi byonna naŋŋamba Esther abo bafeere totawaana bagenda olugira nga bagamba twatisse ebintu kati bafuna owe Uganda nakkubira nakugamba kati bonna babaawo Uganda bali mu kagurupu kamu kati bafuna babaawo n'omuzungu n'omuntu ayogera ku simu basobola okukuwa balina omuchina ayogera ng'omuchina balina ayogera akisenti y'ekiyindi ne bagamba kati tugenda kukuwa Mr. Ram Kashel ne bamukuwa ng'owulira ayogerera ddala nga ki
nga mchina bamanyi nno bwe mva mu show zino bamanyi okunyombesa ne bampa mesi nga shifa lwaki otonoonera bizinesi yannange naye nga gye biri esente z'abaana bazimenyekera bannange waliwo abalina obwongo obunafu ng'okumulimba kyangu ne yeesubya sente ze ne zigenda ate munesi kuba na bwongo obunafu oba ki ekikuleetera okulabuka nze baali banfezeeko nno nange naye nange ne baŋŋamba akati kambuliddemu musimanya akati kakugenze mu mubiri banna nali nsoma nno na busaawo nga ndi ku nansingi olaba awo wano yeki ku ssaawa ya Queen awo ng'odda bwoti bannange banetaziza banziziza eno oli nansanga nga ntambula naŋŋamba muwala gyebale ate oba bannange oba balogo akugamba sitoole n'ekwatagana ku mutima by'oyitamu oba n'ebirowoozo by'oyina yansanga nva nsoma nansingi nva wembeera ku hostel nzira waffe waka ngewaffe ewaka nabweru oli nansanga nankwata ku mukono nga muwala gyebale bannange oyagalayo part time job tuyina abasawo bavudde Tanzania baagala babayambako omanyi okukiŋŋamba ng'ate nange ndi ku nansingi mbutuufu okufuna akalima ako nga ndabira ddala baŋŋamba nayimiririrawo ne ŋŋamba sooka onnyumize tuli nno mu kkubo mu kibuga kati aba akyannyumiza ne wajja omuvubuka omulala namuyita muvubuka gyebale ebirowoozo tebyambuulira nti baba wamu namuyita omuvubuka gyebale sooka ojje tulina emirimu twavudde Tanzania buli mwezi ofuna emitwalo 8 neŋŋamba naye 8 kyokukimpa obudde buno shifa waabwe mami wange nno nga nninzeeka bwankubira essimu sigikwata nkutula ddiiru yakufuna mitwalo 8 nga first time yange nakafuna kasimu akagenda ku WhatsApp smartphone yasooka tebabba buli kimu n'ensawo naye ono yanzizanga ebbali ono gwe bayise oluvannyuma bwaŋŋamba mwana gwe tufunye chance gomanyi bwe tunoonya emirimu ne gibula kyokka nga bali wamu naye ng'obwongo tebuŋŋamba anti oba tomanyi ne bampisaawo abo waliwo awe wali awo nga ku mukwanako edi wali Hajati Nuru Mpungo oyo w'amagomesi kyenzijukira bampisa mpaka awo banyingiza mu mukwanako edi kati tuyingira waliwo nga tiyanshi bana batiyanshi abo abatunda eddagala ly'aba China omukyala yaŋŋamba n'okuŋŋamba naŋŋamba muwala jangu tukusomese tiyanshi ogiyingire banne baŋŋamba toyina olwo akati oba kaali kamaze okumbuliramu olwo atujje ku byotuwa emirimu ankutte kaati naŋŋamba oyina n'ebisiraani ebikuliko yankwatako naŋŋamba mpulidde ebisiraani ebinyooka ku ggwe mune ngenda okwetunula nti ng'era nnyooka omukka kuno naye nkijjukira luvannyuma bikemiko mu laabu ku ssomero bwe twasomera chemistry ebyo bikemiko gyebiri bw'obigatta mu mazzi binyooka kati jjukira olwedde oba otambudde ng'otuyaniridde kuno kati oba bikuteekako onyooka kati ebyo byonna mbigatta luvannyuma daddi wange yansekerera naŋŋamba ebyo ebintu byennyini bye bakozeeko okitegeera bannange my dad laughed bantambuza bangulubiza simanyi ate kati tukutteko olina ebisiraani bane kati tukubikuggyeko waliwo nayagala okutta maamawo after seeing nti mama nga nkubira muyigino walinga daba baŋŋamba waliwo omuntu eyesimbye maama we agenda mutta oyo nno step mother wammwe nalina owuliriza ne baŋŋamba beerawo oyambe famire yo wonye maamawo nawuliriza oluwuliza nentuga essimu nga buli ankubira sikwata munnange ng'akati bankwatako simanya nyina omukka ne baleeta akati akange ne kambuliramu akooli munnange omulala gwe baafunye ye gwe kasooka ovaamu nze akange nno kabuze owulirirawo omutwe kyobulaba nagamba batufumba psychologically nalwalirawo obwongo nenfuna olutiko omubiri gwonna ne gulwala nendaba ne baŋŋamba bwe ntambula nenvaawo nga nyina akati nga kambulidde mugenda gw'eddalu ate bakupima ne bayo nalina maama we nebagamba ne maama wo nagenda kufuna obuzibu kati beerawo wo nojjanjabe ne maama wo olwagira nga baŋŋamba nfulume ebweru tuli mu kizimbe waggulu mukwanako edi baŋŋamba nfulume ebweru okwate bampa akapapula nkasuuleyo ŋŋambe kati gwe nvaamu bwe mpande eddusu ate ndirinde erikale kati ne baŋŋamba bino byonna by'oyina essimu buli kyokutte mu ngalo ne handibag bijjudde ebikolimo byonna abalabe bayita mu bino kati bw'ogenda nabyo ebweru okukanyuga eddusu n'akati okufulumamu ng'obirina mba ntambudde n'ebyo ebikolimo n'ebisiraani bino mbibalekere n'ebbaaga basigale nga nabo babyambululamu simanye ebikyamu kati nze nfulume empandule bwe kati nvaamu kyokka gwomanyi nti nakikolera ku street ng'abantu we bayita bwe bati balaba awo wabweru wennyini ewalinga Hajati Nuru Mpungu
bwetu kati gwe nvaamu kati gwe sagala kuzita neyogeza nzekka mu kibuga kati nakakasa ne ngamba abantu bosanga mu kibuga akaboogera bokka kati malirizo bikola nziruka naye munnanga ate kyalinga ekintu kuseeko after doing mba nkyalinda eddusu likale nga nerina eddusu linakaladdi ate n'ekiralo olina oddirinda likale oba okyalirinze likale abantu bayitawo bangi balirinnyamu ero libula kati olina otteekawo eddala liddewo ogenda okudda emabega nga tebakyali buli budde mbuli kale lyokka nga tebalirinnyeemu mukwano ngenda okudda mu kizimbe nga bagenda n'ennyambuka we twali n'entunula ne ngamba mbuze wano si we tubadde ne neetooloola ku fulo endala ne ngamba kirabika ate fulo si yeeno kati omukazi era addamu ampita owattiyansha ng'amuwala nga weetooloola banno b'obadde nabo konze mbali ssaawo nnyabo wamma totulabye nti mukwano badduse bagenze bavuddewo bagenze baseka konze ekiki maama banzibye nentuula mu ttaka n'ensiita ebigere nti nga sirina na transport yantuusaka juka nayinzira nabweru nenzira mu kuwuliriza kati nfuluma kati wano wajja tinuulu mpungu bayina muwala waabwe nga tusoma naye obusawo kati nga bayina brother waabwe yabeeranga kweri edduuka mutabani wajjati bamuyitanga Sadaati bwe batyo sibe nasaba transport nembakabenga banzibye mwe nti munnange nsoma ne muwala wammwe munenga banyamba bampa omutwalo Katonda yakuyamba n'ofuna ne ntuula nga mami esimu yange nange kati okuwuliriza buli waawo omuntu obudde n'owuliriza ennyo olina okuba nga othinkinga very fast kati nenkimanya na bulungi nti oluusi olumu amajadu gano bye batugamba nti simanya malogo okimanyi nti nange bino ebintu abantu tebabyagala mbyogere naye ate nja byogera kuba tuliwo okusomesa nsi omanyi nti omuntu akugamba nti akujjanjaba malogo asooka kulwaza mentale kuba bali abantu bansanga ndi mulamu neeyagala ndi ekiwala ekyeyagala ngenda nawaffe bampise balina naye baali bampiso sayiningako like my dad bampise ne mami wange like their papers I had to sign kati ndi happy bansa nyinamu n'akasente kange mu nsawo oyo kubeeramu n'ekyetaanu kyawe kitalina bizibu ebiseera ebyo nempuliriza bandwaza obwongo nendaba nga kati kanguddemu mu ddakiika nempulira ngenda gweddalu jjukira bakubbye mentally yo disturbed natuula mu ttaka n'ensiita ebigere netandika okweraba nga zolo nga n'oŋŋamba kweyambula ngoye nzise wali nenkunta bwereere nga nawunzewunze dda so kati batandika nakulwaza mentally asooka nakutya n'amanya abawala sayize eno kati ngaffe ekitutawaanya mukwano tunoonya laavu munnange noonya ku mbaga ey'ekitiibwa noonya bufumbo noonya mukolo gyakuyitira of course oyagala business weegomba ennyumba weegomba emmotoka kati aba amaze okulwaza obwongo already ajja kutandika gambe boyfriend wo nooyo for example nze kati banziba so many times ne banziba kumba abali banziba there are the some people bembeera nabayi move with be baluko olukwe naye oli yankubira essimu nange ashifa nnyina omusawo ajja kuzza ebintu kubako nga naawe bw'onoonya bikustress nze nogo wayi kampuliza ono byaŋŋamba but ku mutima nga tobikkiriza oli n'atandika n'agamba ebyo bigenda kukomawo naku bbiri ku geeti ogenda basanga ne mugamba naye okudda bidda naye njammanyi ababbi n'agamba bannange muwala omwami we yakuwasa taata w'abaana ngamba mukama nze omwami tali kimuyina taata w'abaana kati ono eyampaayo ndowooza teyamunnyonnyola bulungi sitetasi yange na buki nitandika ga ne mubuuza okay gwolaba taata w'abaana gwolabye ennyini ate era ye yazze ne twebba ewaka nti yeko nimugaa kale kankuddire n'asooka ankubira amasimu okunfiirako kati they make you sick ate akuyitira already mu bizibu bye tusanga in day to day life bye tuyitamu munansonyiwa abatayagala mboozi eno naye ate waliwo abajagala ate ne betujja ottaasa ojja kuyamba bangi abali bebitannaba kutuukako ate munnaye ogenda olabanga ne bw'oba tobigenzeemu ekizibu nga weekiri maama gwani gwe baatonda nga gwe tolifuna ku kizibu tekisoboka gwe nga munnanga obulamu butambula so perfectly tolifuna buzibu tolikaabako tolifuna nnaku mukwano omwezi guno bw'osanyuka nga bitambula tik 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 suubira ogujja okufuna challenges naye bwe zijja ozihandolinza otya kati gwe lwofunye challenges kasitoopa pala n'oteekuma munoddukirawo nogamba naye tufudde ate kati nze kyova olaba ebimu sibiraba bwe mba nyina stress zange saagala kunyiigira bali happy kuba abaana baba kuli nga bajooga togenda kugaana baana kwambala nga bwe baagala basanyuke nga bwe baagala banyumirwe nga bwe baagala nabo be bamanyi bwe bahandolinga obulamu balina ebizibu byabwe kati gy'olabira omuntu gy'ava
n'akuteekako kikomenti ekikuvuma ebintu 10 n'ogamba netufudde ono namwagaliraani omuntu n'akuvuma ng'alinga akumanyi naawe lwalabye osanyukako tamanyi nti olina by'omize oba olina by'obadde olwanagana nabyo by'oyiseemu bannanga omuntu nasooka kuwa komenti ng'eva kuno mpaka eri paragraph namba lwaki alina challenges z'ayitamu mentally ali sick n'omutima gulwadde kati gwe bw'alaba Esther yeesesa nga kati kisekaki ng'agamba kati ono kamuvume bino olwedde ebivuma tuba tubimanyi bye bavuma abawala kati n'asooka akuteekako komenti naye ate ffe abamu tuli bwe tuti bwe tufunamu challenges otuulako wansi bw'oti n'okkakkana n'oga where did I go wrong okitegeera kati nze banziba non stop buli koofuna ne bakabjawo buli like setbacks mbadde mu setback nze sitya kwogera buzibu bwange na mbeera yange ne bakubba buli kantu naye n'ogamba n'ekintu tekisoboka omuntu ne yeggulira n'aleeta n'ebisumuluzo bw'ati naggula enzigi ziringa 6 okutuukako zonna nga yeggulira okitegeera kumba omuntu yennyini aba wano bw'ofuluma n'amanya nti ofulumye oba muli naye wantu n'akuba n'essimu n'agamba bbi tukyaliyo tuyingira bwe ziti ng'akuli kumpi nno gw'oyamba okitegeera kati obulamu bwebwo nga tonnagamba kwejjako nako oyina akatono okaweereze nti bannange munkwate mumuloge bajja kujja bagudde eddalu sooka otuule ogambe where did I go wrong okay nasembeza abantu ate ne bammanya nnyo ne bayita bebalina okukoma okitegeera so kati byonna mu life tugenda tuyigira mu challenges bwezityo ne twebuulirira kati bw'omala okwebuulirira obusituka bupya so kati nze Esther nkulabamu omukyala agenda osituka obeere mugagga obeere happy obeere n'emirembe tusabe bulamu bwokka nnyumya ebizibu byange ebiseera ebisinga some people basobola okutulaba nagamba cause waliwo abantu lwe tusanyuse waliwo akomenti nga nagamba maama Shifa mmwe mwali aki njagala nnyo okulaga abantu nti nange nfuna ebizibu naye mbagamba naye kati munina ebintwala ndi mu bizibu because njagala omuntu ali eyandaba nga gwe bw'oba olina obuzibu bw'oyitamu ng'ate obuzibu bw'obutadde ku balala obamazeeko emirembe amanye nti naffe ffenna ate sinze nzekka ne betulabanga ab'amaanyi buli omu afuna ebizibu ku levo ye tonyiigira balyokke okitegeera gwe bakubbye olina by'oyitamu kati nga bw'obeera mu nnyumba n'oweggalirayo n'okaaba amazigago olina lwewaŋŋamba kati ate embeera esusse n'ekyokulya sikirina laba mukama bw'atusanyusa tuba tuli awo n'onkubira ng'ez'enju zizze n'enfa essanyu kati gye waavudde omukyalo ono Jerry okitegeera ensi obulamu bwebwo kati beera mukkiriza toggwamu ssuubi ate buli wotambula bw'otigamba teri kuwanika no giving up otambule ne Katonda bwetyo bwe tulwana n'obulamu tetulina birala batulogesezza batukozesezza ebintu batuyisa amannya but ebyo ebintu bye bikugunjula ne bikuguluuminga ne bikufuula ow'amaanyi ogenda okujja ng'oli ayogera akagambo nga kano kagambo bugambo kati olaba nayita mu bino olaba oli yapanga ababbi bajje mu nju nga mwendi n'empona okunfumita ekiso n'omaliriza ngoga bambi ate oyo omubbi yali mulungi olaba babba bubbi ate ne batasuyita ku kino n'ekyo nakyo n'okirekererawo n'osigala ng'otambula obulamu ng'oli muvumu ng'oli mugumu nga oli stronga teri kisobola kumenya na kuyuga guno mu buyaga kya lunaku lumu enkyo ojja kusimayiringa lulyokaabemu okuba omugumu lulyokaabemu ate kulaga banno kati banno wabategedde ate mikwano mbabuulire bw'obanga toli ku bwangu eno essaala togisaba nasaba essaala 2:22 nga nnyingira 2:23 nti mukama ndaga yes nemugamba mukama ndagaani munnange sifuddeyo nja kihandolinga mukwano yakwata olweyo n'ayera kati oba toli mugumu esaala togisaba bw'ogamba mukama ndaga n'oba olina boyfriend nga ayinamu amakoona agenda gakulaga n'oba olina mikwano gwe noweewayo n'ogamba mukama ndaga mbikulira atalina bba mu bulamu bwange owenkwe akola kino lwaki kino kintuukako nga simanyi ani akikoze mukama bandage mukwano bw'oba toli ku bwangu esaala gireke kuba ekola kasi togisaba n'okukkiriza mukwano n'owuwa kuli bw'ati gw'ogamba nti ono maama byonna bikuteerawo bw'ati ate omuntu nga kukola ebibyo oba ng'alina enkozesa ajja kukozesaamu bw'okeera n'otandika omutegeera alina engeri gy'akunyiigiramu n'afuuka ddenjalasi ekisusse ensi eno teyigika buli lunaku tuyiga naye ate twesabire
mukama atuwa obuvumu obuhandolinga togaananga bizibu kujja naye saba katonda akuwe solutions to the problems mukama akuwenga ensolovinga y'ebizibu naye togamba ngambo maama si mukama nyamba sifuna kizibu na kimuweya nga gwana tuyina bifuna yes naye akuwenga ensolovinga yabyo aletenga ebizibu by'osobola okuhandolinga naye nga bambi ebigambo ebibasiibula abatulaba tusobole obbasiibula ate ensanyuso nyumyamu naawe leero nange ensanyuso nnyo okunyumyamu naawe n'ensanyuka n'okukola surprise nga ndi naawe ongoberedde kikyolabye ndabye engeri gye bibateeka ku bunkenke nga temwina olaba nange we mbadde ntudde nga mpulira nange ndi ku bunkenke situdde wabula baaba mbutuufu gyebiri ababibuusabuusa mbu tebiriyo bapanga bipange nze nange obunkenke mbadde sibiriimu naye nga nange ndi ku bunkenke ndabira ddala kye muyitamu naye kale abantu baffe abatulaba bannange nziramu okubeebaza mwebale kuŋŋumya mwebale kumbeererawo abambeereddewo baganda bange balamu bange abalungi abatalinga abuddu ne nampijja mulenga Isaac nkwebaza nnyo Trust Lusoke Michael nkwebaza nnyo bambi Fiona Shadia Nannyondo ne Nabuuma ne Namanda mwenna mbeebaza okumbeererawo bannange nkozi bannange bakozi bannange ab'okukyeyo mwebala okundaga omukwano n'abalala mwenna naddala omukyalo ono bambi annyambye mwebaza nnyo Mukama Katonda mwenna abawe kye musinga okwagala Madamu Hope Shifa bino byonna yeggwe neeyanziza neeyanzeege mukwano amiina kyenkugambye ku mbeera embi ejjawo neereeta kati olabye mulamuwo gye yava gwe ng'oli awo lowooza ensi yakuvaamu baakukyawa n'ogamba bannange oba ngenda kufa oba nve mu nsi obwana bwange najja okitegeera kati kyekyo era yanyombesa nnyo yaŋŋamba lwaki wasirika kuba nasooka kubitwalira wansi nga manyi bijja kuggwa naye nagenda okulaba ng'embeera egaanye naŋŋamba oyogeranga ne tukuyamba era mwenna mbeebaza Madamu Opushifa nkwebaza nnyo mukwano amiina katongere okwesabira ate mukama atongereyo kati leero tunyumya bino ate buli kyanga tuyina project eriwo tukukyaliyeko tugaiba neeno project ya Esther bannanga gye emizigo gye mulaba mwasolooza abapangisa be nze nzikiriza nti era nakkiriza okuva first day nakusinkana twajja mpaka gy'obeereeyo bulengabwa ku mwenda n'oyingira munda eyo nakabugo yes gye twakusanga naye nze nsanyuse leero nga smile ate endala nsanyu wenna kati owulira emirembe ku mutima katongere okusaba we hope for the best twebaza Katonda waffe byonna yeye yennyini buyinza nammwe mwenna abali emabega awo mwebale nnyo mwebalire ddala tubatumidde alright budde bwakusiibulukuka nno kale katubasiibule bano tugende tusiibulukuke bye bye